neyanze game ganda wange nawe agura BBS telefina mukade kafa kamera jotobadde tubako olunaku lumu bweruki okubanga twesoga mwaka 2025 wanonyimiridde ndi mu kifo wanonyimire kisekende Mubende municipality okogera ku nsonga ezibadde mu mwaka 2024 nga bana Mubende tuzenga tufunda okusomozebwa okwenjawulo okuva 2019 nga tupatujja mu birwadde nga guno omwaka gubadde nga temuli mu kintu kyonna bako nga bana Mubende batubulire embeere badde teye bayisize eta mwaka 2024 nga bana Mubende gubadde gutya sebo tukwaniza ku BBS telefina neyanza amanya yenze masembedde omujabi nga ni mutuze mu Mubende ngatera nkolera kisekende wano mwennyini mwetuli 2024 twalize wamu bana Mubende twebaza Katonda tetufunye mu birwadde byatutwala mu lockdown ng'emyaka giri egiweddeko leero gutandise ne tugumalako wadde twawuliranga yendwadde ne twebaza tuguyiseemu bulungi tetubaddemu na lockdown yonna naye ng'ebisomoozo ddala tubaddemu okusinga gwe mulundi ogusoose bannamubende okuggalawo ekibuga lwe twaggalawo olw'ensonga y'emisolo egya ifuriizi abasuubuzi ekibuga kyonna kyaggalwa era twakosebwa emisolo gyajja nga tugitegeera abantu abasinga ifuriizi era ne kati egyo gikyatunyiga tetunnabitegeera abantu ki abasinga ekisomoozo kibadde kitunyize nnyo kibadde tekibeerangawo mpozi era n'enkola eyajja abantu ayo tetunnagimanya enkola y'okuyonja ekibuga nga kuliko omuntu omu yayoola kasasiro ekyo nakyo Bannamubende kyabasoomozeza omwaka guno nga tebategeera nkola eyo biri bitya tusalira ssente kasasiro ekyo nakyo kitusoomozezza naye nga tugenda buli nkyukakyuka bwejja tugenda tukitegeera mpola kuba ekibuga tukyagala nga kiyonje era kyo twaliza wamu ekibuga kyaffe Mubende bw'okiyitamu n'emyaka egy'emabega si bwe kiri enguudo ezisinga zikoleddwa dde ebisoomoozo enguudo ezimu dda kangulumira yo zikyali nfuufu naye wano mu ssenta w'enguudo olaba nga nnungi mpozi tukyabulamu era n'amasannyalaze mu bitundu ddala Mubende basitule basinga neyanze kafune kumulala sebo amanya gaffe 2024 ebadde etya sema amanya gange nze Simogere Moses nga ndi mutuuze wekata balanga nganze ebitusomoza mu Mubende municipality bibadde bingi ko ddala tizo omulimu gwange ndi mu driver naye tutaba government ebejede tukendereze ku bei y'amafuta ebintu etambuza okubitwala mu bibuga ebirala nga Kampala amafuta gakyali ga bei tusaba batukolera n'oluguudo lwa Mubende okuva emitya oluguudo lwe bali mu kkola lwa Mityana mu Mubende yeyanguyeko lusotuuka eno kubanga last week basoosula ku makubo olw'enguudo embi so tusaba gavumenti eyongere okulongoosa ku nguudo ezo Mubende esobola nga ebeera enyirira bulungi ensonga eyo ey'akasasiro bane tukubira omulanga abo na kampani gye bakwasa ya Home Clean Uganda egezeeko okukima kasasiro mu bifo byaffe kubanga yo yennyini ekwata ne tusasuza ssente za kasasiro naye ate neegeremu okujja okukimawo mu budde ebyo bye byange okay neyanze gekanfunayo nasembayo ate mbere kujja muze mu studio sebo 2024 ekwisiza kyangu omuntu okutwaliza wamu amanya nze Deogratias Kabudono era nga mpangalira mu kibuga ekangulumira 2024 tetambudde bulungi wansonga y'ebyenfuna lwansonga ya ssente buli muntu yenna baddako aba ssente zibuze naye gatwasanga kusanga tusasula omusolo ate ne kasasiro ne tumwesasulira kati tukoseza nnyo nga kati mulina okuba nga mwesasulira kasasiro ate nga bwe muwa omusolo kubanga twatumanyi bwe tusasula omusolo guyola kasasiro gukola enguudo ebyo tebajja ne baddamu ne batunyonyola tetumanyi oba bagenda kutugamba nti kati musasule nezenguudo ate nga tuwa omusolo wawe ekyo tetukimanyi n'olwekyo mu butuufu 2024 tetambudde bulungi ewange ndowooza n'abalala okay neyanze gekankomero mu studio togenda amawulire gyotobadde bitatambudde bulungi badde bingi wano mu disitulikiti y'e Mubende